obadde okimanyi nti ebimu ku bitundu by'omubiri gw'ekisolo kye bayita enjovu bisobola okuwangalira ddala ku nsi emyaka egisukka mu bukadde n'okusoba? Tuli ku CBS FM UG, omukutu guno omutongole ogwa Kyabasafama Radio Buganda. Munafe nkwanirizaako nnyo era nkwebazanga bulijjo okutugoberera. Weebalire ddala tojjangaoko era nkukubiriza gwatannaba kusubscribinga munafe osubscribinge era okwonene mu kadde ako boonookakoonamu munafe kajja kukuyambanga okukutemyako buli kaseera nti tulina kye tutaddeyo osobola okunyumirwa empeereza yaffe. Nze Emi April Nakawombe mu programu yaffe eno wawula okumanyako. Wabula nga sinaba kugenda wala njagala nkwanjulire bannaffe bano aba Kenchik basufu ddala mu kisaawe ky'ebyokulunda era nga gwe munnaffe alina ekirooto ky'okulunda beeyune batunda enkoko ku bbeeyi nnungi ddala. Balina obukoko obw'olunaku olumu era nga babukuwa bugemeddwa nga bw'onoobutwala tebugenda kukutawaanya. Kenchik basangibwa Nakawa ku luguudo lw'Entinda. Okumanya ebisingawo bakubire ku nooti 783 72 241 beba Kenchik ku lw'obulunzi bw'enkoko obulungi. Munafe tusimbudde. Mu mwaka 1970 bannasayansi bazuula ekimu ku bisigalira by'enjovu ezo ezaali ez'edda era ng'ekisigalira kino gaali mannyo. Amannyo gano gaasangibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Siberia. Siberia eno gwatagimanyi limu ku masaza g'eggwanga erya Russia era ng'essaza lino lisangibwa eri mu bukiikakkono obwa ssemazinga wa Asia. Omanyi Russia eno nsi ya mukisa ddala kubanga egabana zissemazinga 2 okuli Europe gano kwotadde ne Asia. N'olw'ensonga eyo bawulira nga tugamba nti Siberia esangibwa Russia ate ng'eri mu Asia, tegeerera ddala bulungi nti eyo yonna Russia eyitayo. Ebisigalira bino byazuulibwa mu mwaka 1970 wabula olw'okuba tekinologiya yali tannakula amannyo gano gaasooka ne gakuumibwa. N'oluvannyuma tekinologiya okukebera endaga butonde bwe yagenda ng'akula, awo ne batwala amannyo gano ne gakeberebwa era ne kizuulibwa nga gaakamala ku nsi emyaka akakadde kalamba n'emitwalo 20. Amannyo gano gaasangibwa wansi eyo mu muzira nga gye gawangaalidde ebbanga eryo lyonna. Okusinziira ku bannasayansi bazuula amannyo g'enjovu 3 era nga kuliko amannyo agaali gaakamala ku nsi emyaka 7 nga kitegeeza nti eno ye yali yakasembayo okufa. Kwaliko agaali gaakamala ku nsi ebbanga lye baatebereza nga lyali wakati w'akakadde kalamba n'emitwalo 20 kubanga lino lyababuzaabuzaamu, wabula ate nga kwaliko n'ago agaali gaakamala ku nsi ebbanga ly'akakadde kalamba n'emitwalo 20 nga lino ebbanga lyo baalikakasiza ddala. Era kiba kitegeeza nti enjovu eno ye yasookera ddala okufa, y'ensonga lwaki ebisigalira byayo bye byali bisingirako ddala obukulu bwe baakebera endaga butonde. Kino no kiba kitegeeza nti eyo y'endaga butonde mu bisolo ekyasinze obukulu mu nsi yonna okuva mu bisolo bye bayita enjovu, era ng'eno yamenyawo likodda y'eggumba ly'endogoyi eryasangibwa mu ggwanga erya Canada nga lyakamala ku nsi emyaka egiri wakati w'emitwalo 56 n'emitwalo 78. Okuvaayo n'alizaata zino nno bannasayansi baamala kukebera ndaga butonde okuva mu bisigalira by'ebisolo ebiri eyo mu buwumbi n'obuwumbi. Awo nno ne bakomekereza ng'endaga butonde y'enjovu eridde mu zinnewaazo akendo mu kuwangalira ku nsi ebbanga eddene. Wabula okusinziira ku bannasayansi endaga butonde zino zisobola okwonoonebwa singa ziba tezikuumiddwa bulungi, era ng'enkola eno gye bakozesa esobola okubayamba okuzuula endaga butonde ezaakamala ebbanga lya bukadde 3. Wabula bagamba nti tekinologiya yaliwo mu kaseera kano tasobola kubayamba kuzuula ndaga butonde ezaakamala ku nsi emyaka obukadde 65. Ate ng'oggyeko endaga butonde z'ebisolo ezikyasinze okumala ebbanga eddene ku nsi, katulabe n'endaga butonde ez'abantu ezikyasinze okumala ebbanga eddene ku nsi.
endaga butonde esooka yasangibwa mu ggwanga erya Spain era ng'eno yasangibwa yakamala ku nsi emyaka egiwerera ddala 43. Endala zasangibwa ku ssemazinga w'omuddugavu mu mawanga okuli Tanzania, Zambia nga n'okwotadde ne Malawi. Zino zasangibwa zakamala ku nsi emyaka egiri wakati w'50,000 n'1,800 era nga zekebejjebwa mu ndaga butonde za mirundi 31 mu Harvard University era ng'okusingira ddala zaali z'abantu abo abaali abayizi, abalimi nga n'okwotadde n'abalunzi. Nkwebaza nnyo okwekumira ku CBS FM UG n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjanga okwo. Nze emi April Nakawombe. CBS FM.